Ora Busiro East oyaze independent. Lois Embuga Kawempe North, Kawempe South yaze independent. Medad Lubega Segona akali amagwa Busiro East yaze independent. Fausta Bitano Mitiana Umane MP abenjogera ko bona basaba kadi za NUP yajidde ku peni Joyce bagala ntwatwa independent, Mugisha Patrick independent. So abamibwa tikiti mu NUP n'abamibwa tikiti mu NRM abasinga bewandisiza ku bwannamunigino okusinzira kakiko kabyokulonda kagamba nti ba independent banji okusinga kubazze oba bajjide mu bibina by'obufuzi. Ngwandiza nnyo nkubuzaako nti wasibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala asobole okutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako tuze tutemeteme nomination day 1 and nomination day 2 ku lwokusatu ne kunaku olwokuna lunaku olw'eggulu nze nga omuntu physically nabaddeko ekamuli ewa General Bijirwa Moses bamunominate nze akabonero ke nga lusaniya bamunominate nga yerwa kusatu president we Honorable Munyagwa Mubaraka n'abalala baaliyo. Then kunaku olwokuna lwansanze Kasanda side z'ebukuyeeyo eno yo banominate nzeyo abawera mubawera mwe mwabadde ne omukyala ye Zanika naye yasaba tikiti ya Bukuya constituency ya NUP ne batajimuwa najja independent mu bufunzi abasinga obungi bazze independent. Then oyina abazze nga tebayogera nga kona kugamba tugenda kwesimbawo ne tubalaba ku nomination day Kendru Chamuzida man tewali n'omu abadde amanyi nti akomawo oyo naye yazze naddamu ne yeesimbawo. Lubaga South yagamba nti abantu bangi badde bakerewe mu makage nga bamwegayirira okujja okwesimbawo. Nalabyeko Victor Kamenyo n'abalala. Okusinzira kakiko k'ebyokulonda kajja kufulumya amannya gaabo bonna be banominate nze. Mulimu abali unopposed already. Speaker of Parliament Rebecca Anita Aneti Among ali unopposed but eddoboozi live Bukeddia Siria kwagala waliwo omuntu gwe batesimbako nga baagadde ne bagaba naye okusinzira ku bwagazi biki tetugenda kumwesimbako byakoze but eddoboozi live Bukeddia akakiko k'ebyokulonda kafuse military base nga abakeetoolodde bannamagye nga abakuumi be bakujjako empapula ku mulyango ne bazitwalayo ne baziverifying nga bagenza okumaliriza nga bonna babadde baagala ekifo kya speaker Bukeddia umane MP nga tebalina bisanyizo nga Anita Mongi yekka yalina ebisanyizo ye yanominating olunaku lwa kusatu kati omu kubagenda kugenda mu parliament direct already babaka ba parliament kati balinze bulinzi bannaabwe nabo bajje balayire. Then ne wa Thomas Tayebwa nalabyeko n'aba UPC abazana opposed aba UPC naddala mu bitundu ebyekaseeseeyo mu mambuka side zeeyo UPC jefuge nnyo waliwo abali unopposed esoba ya mirundi ebiri tusobola okuddayo muka Muwanga Paulo Muwanga President Museveni omujjukira ku bbaluwa gye yawandiika ku nsonga z'Bukeddia era President Museveni yawandiika ebbaluwa mu kaluko okuddamu ako ssentebe wa district ey'okutaano ey'Bukeddia. Waliwo omusajja oyo yali agala okwesimbawo yakwatibwa ng'agenda ku nomination essati ne ziwulizibwa ne bambako milioni 10,000 n'okusoba ebiwandiiko ebyobuyigize ne babitwala. President Museveni yanyiiga nnyo yakwata epeni n'awandiika ebbaluwa n'abagamba nti ffe kyatutwala mu nsiko kwali kulwanyisa mbeera mbi akalulu akategekebwa mu kyekinaana akali akazibu bangi nga ba Victor Muhindo tebasobola kwesimbawo bakwatibwa ku road block nga bagenda ku nomination ne babuzibwawo abamu ne battibwa n'okuttibwa. Kati President Museveni mu bbaluwa gye yawandiika yali agamba Bukeddia saagala kuddamu kulaba bye twalaba mu gyekinaana yanyiiga nnyo n'agamba omusajja ne mumukwata ne mumwambula essaati ne muziyuza ne mumujjako ssente ze ne muzimubbako
temukomaawo n'ebiwandiiko bene mubitwala mu baluwa president ngagamba ati nedda ebyo saagala biddemu bibeerewo so kati amaloboozi akava e Bukedde galaga nti okusinziira ku baluwa ya president Museveni tewali n'ekimu kye baayiga omusajja omu namulidde agamba nti waliwo ba king ne ba queen e Bukedde abaesemu wano opposite si Bukedde yokka ndowooza ku chairman LC eyokutaano waliwo eyayita mwana opposite mu bitundu by'Essemba bulaawo kugambya mwana opposite esooka okubeera nga eri two-way esooka basobola okukulemesa okugenda okunominatinga nga Victor Muhindo kye bamukola mu gy'ekinaana ng'ayagala Kyakasese North mu gy'ekinaana bangi balemesebwa nomination yatandikanga ssaawa 4 ng'eggwa ssaawa 6 bakwatira ku road block ssaawa 2 bakuta ssaawa 6 ogenda tuuka ku kakiiko k'ebyokulonda nga bagamba twamaze nominatinga ssaawa ziri mmeka 6 eddakiika 3 laba obudde bozze obadde olina tuuka 6 kumbe bakwatidde ku road block kati akalulu k'ekinaana kaalimu emivuyo mingi egy'okulemesa abangi okunominatingibwa kubanga tugenda okukavaamu nga UPC kubanga yali ekola ebyo yali mu government yali ekola ebyo UPC ng'eyinawo bayitirivu abayisemu ano opposite nga tebavuganyiziddwako nga bayitirivu tewali n'omu abavuganyiza olw'okuba nti ebyaliwo ebyo so era baluwa president Museveni mu abagoberera ensonga ku ky'e Bukedde ku chairman LC5 kuba nayo yali by election yagaba ne bino bye twalwanyisa sagala kuddamu kubiraba yawandika ebbaluwa yali nkambo nnyo eri abantu abakola ebyo naye lwalire eddoboozi eriva e Bukedde liraga nti embeera yandiba ekyali bwetyo waliwo abaisemu ano opposite nga Thomas Tayebwa naye yayisemu lwakwasi n'abakulira amaloboozi gava Thomas Tayebwa nti anemeseza okwesimbawo biki abajja mu kamyufu ne Thomas Tayebwa nagenda olaba nga abawangudde ate nga bali bonna ku lusegere bali mu kwogera oba ku luserebenju bali mu kwogera of course ebbugumu lyabadde lingi buli wamu nayise ebitundu by'e Kayunga nga tudda ekamuli awo nga nzira ekamuli Kayunga ng'ebbugumu liyitirivu Lugolobi ng'ebbugumu lyalaga pitirivu abo twatuuse mu kamuli omwo Rebecca litwala Kadaaga n'abalala ng'ebbugumu lyebalaga pitirivu bw'otunuulira buli omu byayogera naleyese mujju naye akyogerako ng'agamba nti olaba omubaka wa parliament ng'agamba nti alina manifesto sente zigenda okufeedinga manifesto agenda kuzijjawa ngaga nti emirimu gy'omubaka wa parliament girambikiddwa mu ssemateeka agenda kukolanga amateeka ajja kukolanga oversight ajja kukolanga representation ajja kukolanga budget gye emirimu gy'omubaka wa parliament ekisukka ku ekyo si kike kati abamu lwakuba nti ensi yakyuka era luli kye nagamba nti Sseggona alina okimanya ne banne nti ensi yakyuka ne Ssemujju waako nti abantu tebakyali ku emirimu gy'omubaka wa parliament gye gino baagala nnyo okulabika nti balya obasakidde ki obaleetedde ki mu constituency ogenda kubayamba otya ekyo nakyo bakyetaaga mu district nga Kampala ne district nga Wakiso ebbugumu yatedde lyasinzeewo because ebyobufuzi waliwo kye tuyita command center ebyobufuzi mu mbeera yonna mu byobusuubuzi mu byobufuzi mu music mu media mu buli kimu command center erina kubeera mu kibuga kikulu Kampala kyobola omuyimbi wabeera embalala nga tanaba kujjako mu kibuga Kampala taba muyimbi w'amaanyi asooka kujja n'afunayo kolabo n'ow'e Kampala ne bamutegeera nti muyimbi w'amaanyi naye neeri asobeera ow'amaanyi mu bitundu biri eri so bino bibadde ebya nomination nga n'abagalo bwa president bagezaako okutambuza enjiri amaloboozi agavaayo akalulu nga tekali mu bbugumu ndowooza akalulu kalina kubeera bwe kati akalulu kalina kuba kakutunda birowoozo tekalina kubeera kakuba tiya gas kuleeta sympathy nti ono bamukubye tiya gas bakubye abawagizi be ye lwaki tetuwoona akalulu n'ebirala kalina kubeera ka birowoozo biki byolina manifesto yo singa ofuuka omukulembeze byogenda okuguza kubanga tuba ku social contract endagaano etali mpandiike wakati wa munnabyabufuzi n'omulonzi si mpandiike damiya kujja kulaale okuwuliriza byagenda okugala kitegeeza ogenze mu ndagaano era bw'omala okuwangula otuukiriza endagaano etali mpandiike gye tuyita social contract ensi mu kusooka teyalina bakulembeze buli omu yakolanga bibye naye abaasooka baalaba nti ffenna tetusobola kwekolera kintu tulina gwe tulina okuwa obuvunaanyizibwa gavumenti tumuwe ssente gwe musolo akole enguudo akole amalwaliro kuba tetusagamba nti ffe tuggyemu ssente tukole yensonga lwaki nobanga okola akaguudo akava ewuwo okudda ku kkubo ng'ogenda kayiwa kolansi okusooka funa lukusa mu mbeera eyo obuyinza tubuwa gavumenti tugiwadde omusolo guno gwesolooza
bwe maliriza nekwata sente ezo netandika kuga nti katugenda kola luno oluguudo essomero tugenda likola education service tugenda gitekamu kino amasanyalaze tugenda gongeza tugenda kutambuza amazzi mu kitundu that is a social contract obukulembeze bwe bwali mu kusooka tewali zi parliament tewali zi kansa abantu bakuŋŋaananga ne banyumya abamu nga tebeewuliza nakwewuliriza ne mukugana mu kisaawe ekinene ennyo kyosobola omanyi bakkololo buli omu n'aleekana bye bantu ne bagana nedda tukusobola okubeera nga tuyina obukulembeze abantu ne balonda abantu ne bagenda ne batandika okuteesa ebirowoozo byaffe ekyo ne kibeerawo jangolo zaaliwo nga tewali order kubanga omuzungu agamba nti chaos is the law of nature while order is the dream of man obutabanguko embeera enzibu lyetteeka ly'obutonde naye okubeera ne order kyekirooto omuntu kyayina kati order teyaliiwo twalina zijjangolo ng'owamanyi yalya mu buli kimu bwe mugenda ku mukolo tewali byaga nti bannaye tugenda situla tenti eno neeno mugenda genda mu layini eno mugenda kufuna ekyokulya tebyalingawo owamanyi ye yajjanga n'alya kati ensi nejja nga bagiteekamu order mpola obukulembeze buviira ddala eyo mabega myaka miyitirivu order nejja yensonga lwaki bwogenda okulonda osimba layini ne bakuwa akakonge n'otunuulira akakonge aliko n'otiikinga n'oteeka mu bokisi kati gwe wakwasa obuvunaanyizibwa gavumenti yalina obuvunaanyizibwa obwo okukola emirimu gyonna kati emirimu gye tulaba gyogaba national ID kati tebereza singa gavumenti tebeerawo national ID anayo n'ozigaba order n'ebeerawo emirimu egyo okulondesa abantu ne balonda omukulembeze gwe baagala so before nga tetunabagenda mu nomination tulina abasala eddiiro speed ne beegatta ku bibiina by'obufuzi ebirala walina Musiri David yali amiddwa tikiti ya NUP yasalirawo eddiiro n'agenda mu DF Democratic Front nakandi kyekimu Simbwa kyekimu Joanita Lule side z'empigi kyekimu n'abalala ne basala eddiiro okufuna tikiti y'ekibiina ekirala munnabyabufuzi wadde okukyusa ekibiina ky'ebyobufuzi ate olaba n'eddiini bagikyusa ekibiina ky'ebyobufuzi si kika nti weddira nte togenda kusobola kuva mu kika kya nte amanyi osobola ejjako naye okisigala nti kuba wazaalibwamu ekyo ekika bwe twabadde Busoga Munyagwa yabagambye ng'ayogera ku bijirwa agamba nti abamuwoza abijirwa lwaki yava mu kiri ekibiina nadda mu kibiina ekirala n'abagamba nti webogenda ku mbaga nga omaze okwesimatinga emmotoka gy'olimu Land Cruiser nefuna ezituusa bannabyabufuzi gye balaga kubanga buli munnabyabufuzi alina destination gy'alaga waliwo agamba nti nze wembeera obubaka wa paalamenti mba mumaze walaga nti nze wembeera kansala obulamu buba bumaze waliwo agamba nti nze omubaka wa paalamenti njabeerayo ebisanja 2 ate nesimbewo ko ku bwa meeya oba loodi meeya maliriza ate njagala bwa pulezidenti kati ebibiina by'obufuzi bino mmotoka ezikwata abantu baffe bannabyabufuzi zibatuuse we balaga yensonga lwaki bano balaba nga bakaaba kaadi nze nabadde nnyo gifuna kubanga alaba emmotoka erina okumutuusa mu paalamenti kibiina A kibiina B kibiina C kibiina D so abalonzi ku level yaffe because sijja kwogera ku level z'abali ku level yaffe nga Uganda ndowooza abalonzi tebatunuulira kiki kyogenda bakolera era abalonzi abasinga tebamanyi lwaki mirimu gy'omubaka wa paalamenti gye girirudde tebakimanyi yensonga lwaki omubaka wa paalamenti yazuukuka ne bamugamba abeewaka nti wano ku geeti wabweru tulinawo abantu 100 waliwo azze osaba school fees waliwo eyalwazizza omwana waliwo alina omukolo gw'embaga waliwo omwana alemereddwa okukola ebibuuzo kati emirimu egyo naye ekyo tetukinenyeza abalonzi tukinenyeza bannabyabufuzi be bataddemu abalonzi embeera eyo ekisooka balemererwa okukola bye baali balina okukola mu mbeera entuufu kati kye bakola ne bakwata abalonzi tujja kiyita kajega ne batandika okubawa ssente okubalaga nti basobola okubawa basale waliyo constituency gyemanye Kasanda North waliyo omubaka nga bamuyita Lubega yaliwa independent yaliwe nalemu ne bamukuba mu kamyufu najja independent n'awangula naye yalina essomero nga ayita single secondary school kati likyalididye yagabira abaana basala abakasanda North kumpi bonna bamalayo n'afuna akalulu bamala ofuna akalulu the following term abaana bonna n'abayiwa era bamuwa ekisanja kimu kati bannabyabufuzi bo balowoozesa abalonzi nti be balina okukola kugula ambulance ate zisinga si ambulance
Esingo lyagula kimotoka kye kya Nuwa n'akitimba ebifaananyi n'akiteekamu obugombe bwa ambulance ne kigenda ku bbala nga si ambulance. Kati abamu balowoozesa abantu balina kubayamba, balina okubeerawo mu kusimentaana, okubeerawo ku kwanjula, ku kukyala. Kati presence eyo kyobola bagamba nti bw'omala ofuuka omubaka wa Parliament n'otwerabira, omubaka wa Parliament kyalina okukola okudda mu constituency kukomawo okufuna birowoozo byammwe abalonzi ku mateeka gali mu Parliament, ku nsonga ezibaluma nti tulina Kibuyaga yakubye ekyalo Kiramba, amayumba gali ku ttaka, emmere eri ku ttaka, buli kimu kiri ku ttaka. Matters of national importance bujja olunajja ku floor ya Parliament n'agamba naye kino ne kino ne kino katolusi minister ali mu docket ye yabeerawo okurespondinga n'okuwandiika kukakana minister y'ebibidaze ng'ekwata ekkubo ng'egenda mu kitundu ekyo ng'eyamba. Kati kubina ateesebwa ku mateeka gali mu Parliament era omubaka wa Ddembe okuba enkuŋŋaana ne kansala kye kimu okujja okubuuza ku balonzi nti tulina etteeka ery'ebisiyaga, mwe ng'abalonzi standi yammwe eri ki? Kubanga bakita atuusa birowoozo byabwe, tatuusa birowoozo bye mu Parliament, atuusa ebirowoozo by'abalonzi mu Parliament. Kati abalonzi ne bamugamba ffe okusinziira ku ffe kino ne kino ne kino. Abalonzi awo wennyini basobola okugamba ensonga ez'enjawulo nti kati ffe tuli balunzi, amata gaagwe ebbeeyi liita ebadde ku 12 kati ya 600. Ffe tuli balimi, twewola ssente mu banka kuba manerenda tulime, omusana ne gumalawo ebirime, gavumenti egenda tuyamba etya nga omubaka wa Parliament ali ku peeni akulukuunya bw'awandiika, oluvannyuma agenda ku floor ya Parliament. Awo wennyini wabeerawo baminisita bali supposed okubeera ku floor mu Parliament nga Parliament egenda kuteesa okusobola okufuna ebirowoozo by'abantu. Ebirowoozo by'abantu bifunibwa okuva mu bubaka, kubanga omubaka aleeta ebirowoozo by'abantu, abantu be bamuwa ebirowoozo. Kakati olwaleero osanga omubaka wa Parliament amaze ekisaanya kya myaka 5 ekyamazima tafunako ku birowoozo by'abantu, naye ng'ali mukaayana kujja ng'agamba nti nze mbadde nteesa era ndi muteesa mulungi, ng'omugamba ku answered olinawo ko ekiriwo, olina by'oteesezaawo nti ekisooka nyambye abantu ku kino, mperedde abaana ambulance n'ebirala n'ebirala. Kakati oluguudo olutuufu olw'omubaka wa Parliament lwaseesetuka. Parliament ey'omusanvu, Parliament ey'omukaaga, Parliament ezo Parliament in fact n'ey'omunaana, kati okutandika ku Parliament ey'omwenda ey'e14 gye tulimu kati ey'e11 oluguudo lw'omubaka kwe yali alina okutambulira lwakyuka. Abaluliko batini bassemuju, ate nabo kiyinza okubeera ekizibu kuba ku luno agenda wangula, naye ekisaanya kijja okujja kubanga abantu balookinga nti otuyambye otya ffe ng'abalonzi. Kakati muziri ensi endala omubaka avuga n'agenda mu constituency nga tagenze, tebamukubidde si muntu olw'okuba waliwo eyafiiriddwa, naye nga yabagambye ngenda kujja okufuna ebirowoozo byammwe mu kitundu kya Lubaga. Aba Lubaga ne mukuŋŋaana, muli basuubuzi omusolo gubatwala, emisolo URA KCCA ebatwala, ebizimbe babyongeza ssente n'ebirala. Kati ebyo ebirowoozo byaleeta mu Parliament, naye can you imagine nti Ifrize esobola okujja mu Kampala abaka 9 abalimu omubaka omu Muhammad Nsereko nga yagenda ku floor ya Parliament okwogera ku nsonga ya Ifrize, naye nga abasuubuzi badde beekalakasa okumala wiiki nnamba oba wiiki 2. Kati obuweereza bw'ebyobufuzi bwaseeseetuka ne budda ekisooka nti ebyobufuzi engeri gye byajja nga bye birimu ssente kati, kubanga ekyo kisobola okubeerawo nga bannabyabufuzi bajja bagagga. Walabye munnabyabufuzi olunaku olw'eggulu eyazze ku disitulikiti y'e Wakiso nga ali mu helicopter. Kakati eyo helicopter webeera yiye nga ne ssente aziina, tomusuubira kujja kubeenunuliramu. Abasinga wano beenunulira mu balonzi. Najja omulonzi nga ali mu kubala nti singa bampa obubaka bwa Parliament nsobola okukyusa obulamu bwange. Yensonga lwaki mu mawanga nga Kenya ogalaba nti ate ebyabwe byanjawulomu because bo balina ssente n'abantu ba bulijjo. Omukolo gubeerawo, just imagine ng'ogenda kubeera mubaka wa Parliament oyisa abalonzi mu kitundu ekyo ojjidde mu katugambe kale Alia, naye ng'abazze abalonzi okuwuliriza okukuwa ebirowoozo balina zi TX, balina zi Alia, nga azze nga tazze tayimiridde
ngali ku bajaji ye abo baba ne sente ogenda bawa sente because Obama tiza tebasubira kuba nti ogenda kukwata mu nsawo bo mutwalo tali mu level ya mutwalo baba abalimi bogera ku nsonga za bulimi price fluctuation nti fe tulima kasooli nga ali ku 10 nga kilo eri ku 12 tugenda okumukungula nga kilo ya lukaga sente tujija manerenda tuzijja mu banka government yetu yambye tuwa sente ku banka rate entini ne tusasula obe koze etyo tukavalinga kati abo nabo bwe bali ona kanti fe tuli balunzi nti fe tuocha byuma tuli ba mumbaawo waneno naye mbaawo bulitu zakolanga baziti kati zikola bweziti mugenda kutuyamba mutya kati wano tebiriwo era ogenda kutunulira omulonzi bwafaanana ne munabya bufuzi bwafaanana baawukalira ddala kakati ate wali muziri ensendala nga kati ate bo kumpi tosobola kwawula munabya bufuzi kati ate muziri ensi kyebakola baleeta oyo obwongo gwe bwesera nga ekyokola kitegeera siba kuba nti alina sente njagala osooka oteeberezeemu Boris Johnson yali ssaaba minisita wa Bungereza kubanga David Cameron agano twala Bungereza mu kalulu k'ekikungu bave mu European Union Theresa May yajja abatwala bw'abatwala basika omugwa ku Brexit that is tugenda mu hard oba soft yenga ayagala soft bano abalala bagala hard naye anyuka Boris Johnson yajja abaga nti banaye kubanga Boris Johnson yomu ku bali bagala hard ne bamaliriza bavude mu European Union ne Boris Johnson yali munna mawulire wa Telegraph wa Spectator mu Bungereza before ngatana babasa minisita wa Bungereza aliko mbaka wa parliament ebisanje ebiwera but ngatana bakuba mbaka wa parliament yalina sente nyingi ne Telegraph yali musasula nnyo oba Spectator yali musasula nnyo kusinga okubeera mbaka wa parliament njagala otebereze kino tukigereze ku mukibi we Butambala yali munamawule wa Daily Monitor njagala otebereze nti mukibi we Butambala azze okwagala okukiikira abantu be Butambala nga Daily Monitor sente zemuwa just tuli mu kuimagininga nga Monitor sente zemuwa nga lwayita nyingi okusinga kuzaga nofuna mu parliament kigenda bakitya kitegeza ajja mugagga ajja ina mu sente kakati fe wano kyetukola kisoke mirimu gyaffe private sector neja government gisasula kati n'okusinga bwasasula bana byabufuzi omusomesa omusanga afune emitwalo 8 omwezi oyo wa sciences obaka mu 2 kale abasomesa tebagala nnyo byabufuzi kubanga sente zaabwe tugende ku musawo omusawo akomakechi yali musawo mu ddwaliro eri Butabika ojja musanga afuna 2 omwezi naye nga yamala senior ey'omukaga nasoma emyaka 6 okuva we yamala senior ey'omukaga nasoma emyaka 6 okufuka omusawo kati ate nga bw'amala ogenda ku perero ya government asobola okufuna emiliyoni 20 gokka nga looni wabula mu mwezi nga bamusasula miliyoni 2 bamutemako omusolo plus yuani NSSF twala tugende Logologo yenna yennoyo nafunako nasigaze miliyoni 1.6 yamala mukaaga akoze BSM oba combination yone ya sciences gyakoze naye nga afuna 2 bwebatemako ewaka atwala kamunkaaga kati tugende ku munabi yabufuzi amaze sine ey'omukaaga gye bamugamba okujja ngomba ka parliament Katonda muyambi ategudde ayingidde ekizimbe ekyo bwamala okutegula ngomba ka parliament n'amaliriza nga omwezi afune miliyoni za 5 nga ina capacity nga banka esobola mukkiriza okwewola ebiliyoni 2 za Uganda omusingo gwebera government kasitebanga ekyaliko osobola okufuna ebiliyoni 2 wamala senior ya mukaaga kale oyo w'omukaaga atambuddeko tugende ku kansala kubanga etteeka lyawane waffe liga nti kansala alina kubeera nga alina national ID munna Uganda kitegeeza ne oba tomanyi kuwandiika nga jasi wategeera linnya ly'okuliwandiika n'otegula n'ofuuka kansala wano erubaga osobola okufuna emiliyoni 10 nga looni ng'omusingo gwa gavumenti era nga oba obadde ofuna emiliyoni 4 buli mwezi bakutemako emiliyoni 3 ne bakuwa emiliyoni 1 kakati kitegeeza ebyobufuzi bisasula okusinga business endala yonna yensonga lwaki olaba bakiro kitwala omunaku abatana bakweteekateeka kujja mu byobufuzi munnabyabufuzi ayagala tebasoka mubuuza bw'okuŋŋaanya kassaako ko k'obeeramu bakyalibo nabagamba mumanyi njagala bamba ka parliament
kyebasooka okubuuza kimu bagamba sini eyo mukago jiina oba equivalent kubanga osobola nga wamala nnya naye nga akolayo ka certificate ka myaka 2 nti asini eyo mukaga nagimala nti olinawo sente mmeka tebagendera ku gwe ng'omuntu osobola kukola ki akatugenda okumaliriza nga abakulembeze ab'ekibogwe bayitirivu bayiise mu byobufuzi olwokubanga baagala sente ekyokolako kinakwaludde kya Boris Johnson nti just imagine writer gwe kimanyi nti okubeera munnamawulire mu Bungereza oba mu Amerika teweetaaga genda mu byabufuzi byabwe okuggyako ng'oyagadde weereza nsi yo kati fe wano osanga anko w'amaanyi nga buli omu amumanyi nga bamu emitwalo akakadde kamu n'emitwalo 2 bw'ajjako omusolo n'asigaza kamu agenda omumaliriza ng'ekisooka alina capacity amanyi okwogera abantu bamutegedde naye nga asobola okubeera omubaka wa paalamenti naye olumu n'alemererwa okubeera omubaka wa paalamenti kubanga talinawo sente ziwa balonzi kati njagala tukubisemu ebibalo kubaka bwa paalamenti olina okubeera nga ekitini olinawo miliyoni 8 ekitini kunaku lw'okulonda osobola okugawa emiliyoni 2 eri abalonzi waliwo bebawa emitwalo 2 social contract yo nga ya mitwalo 2 nga ya mutwalo ya mitwalo 4 bakuwaako 2 n'okuba ekifaananyi n'okomyawo ne bakwongera 2 ye n'abala naga nti abalonzi nyina abalonzi emitwalo mu constituency mulimu abalonzi emitwalo 4 naye bwe nsekiwalingako abalonzi emitwalo 3 buli mulonzi ne muwe 15,500 akalulu kano basobola okukajjayo byebibalo byabwe tebabala osobola kuteesa ki capacity yeriwa amanyigo gali luddawa n'ebirala so kati nomination z'olunaku olweggulo njagala nnyo tugendeko wano mu Kampala nomination z'olunaku olweggulo wano mu Kampala constituencies I think ziri 9 Makindye East yabaddemu abeewandiisizza 22 Makindye West 13 Kampala South Kawempe South 12 Nakawa East 12 Lubaga North 10 Lubaga South 9 Nakawa West 8 Makindye West 8 ne Kawempe North 5 musanvu baba nominate nze ku kyombaka wa parliament kakati abo bonna bagala kukiikirira bantu wadde nagamenti waliwo abayise muddo unopposed bo balinda bulinzi budde bwa bannaabwe nabo basobola okubeera nga balayira Sara Opendi Mbabazi Sentamu n'abalala Opendi si Sara Opendi Opondo Mbabazi Sentamu n'abalala babakiri yalinze kukya kubine ebifo ebitali ya constituency kukiikirira katugambe bavubuka kukiikirira bakadde kukiikirira baki nabo bamazidda okubakiri yalinga so nomination ekisooka ebbugumu lyabadde mukko okusinzira ku ensonga nga zatambudde naye tujja kukkiriza nti ne ssente nazo zabaddemu okusinzira byonna nga byatambudde ssente zabaddemu abantu nabo bennyini babadde bangi okujja okulaga obuwagizi bwabwe akalulu abalonzi emiliyoni 18 n'emitwalo abalonzi emiliyoni 18 n'emitwalo 10,13 mu 3 okusinzira kakiiko k'ebyokulonda fe wano system gye tulimu yeringa eri ebungereza eyebungereza va ku parliamentary gye twayogerako edda parliamentary naye waliwo system nti waliwo system nga asinze nibo baba kusinzeko 10, 2, 3 basobola oli asobola okutwala obuwanguzi so mu mbeera eyo embeera yabadde bwetyo era kati tulinze akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuyita bakandidate ku buli district okusobola okwogerezeganya nabo boogere ku nsonga ez'enjawulo mugenda kutambuza mutya campaign leero gwogenda kubeerawa enkya gwona abeerawa ono agenda kugendawa bwe bityo mu mbeera ya bulijjo mu mbeera entuufu tulina kutunda birowoozo mu mbeera entuufu si kugaba ssente
ebirowoozo ebitundibwa bye bireetera omuntu okusobola okuwangula okusinziira mu nsi ekola ebintu nga bituufu bati sente ziyafuuka fakita y'amaanyi era ensonga lwaki omusajja yalese ennyonyi ewakiso yabaanaamiriza so tunaalaba wekinaggweera ba independent bazze bayitirivu buli omu akulaga nti yasobola abamu bagamba twafuna obutali bwenkanya mu kibiina abalala bagamba kubanga obutali bwenkanya n'okweyagaliza bye byokka obutali bwenkanya n'okweyagaliza bye byokka tukome wano leero ku nsonga ya nomination tutandikira awo naku lulala akuume awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka